Abasirikale b'eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga SFC n'ab'ebyokwerinda abalala bakedde kukumba nga beetooloola ebitundu eby'enjawulo eby'entebe okukuza olunaku lwa Talesita ekiwejjowejjo ku kitebe ky'eggye ly'oku mazzi nga bwe wayindidde emikolo gy'okujjukira olunaku lw'okutondawo eggye ery'etongodde. Pulezidenti w'eggwanga lyattu Uganda Jenerali Yoweri Kaguta Museveni akiiki abwoli ogwala sewava yayingira ensiko. Wakitiibwa de Pulezidenti yannyonnyola abantu ensonga ezamutwala mu nsiko nga kuno kwe kwali ensonga z'ebyobufuzi, demokulaasi, epiisi ssaako n'ensonga endala ng'era zino ensonga yazifuula kyamaanyi nnyo mu kugenda mu nsiko. Akulira eggye lino Major General Nabasa nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno akubirizza abakuuma ddembe n'abakulembeze obutakozesa maanyi gayitiridde ku bavubuka abeekalakasa olw'eby'obufuzi ensangi zino. The youth who are being misled, advise them, educate them, don't fight them, don't use the iron hand. It will not work. Don't think of beginning a war because you don't know where this bullet will go. You are fighting people who have lethal means. Therefore, how sure are you that it's not beginning with you? Ono agamba nti wadde gavumenti erina ebyo ebikyagiremye okutuukiriza, kya buvunaanyizibwa eri abavubuka n'abantu abalala okuyita mu kwogerezeganya n'okuwabula. Be easy and tell them. Cite examples of countries like Libya. If there's something he hasn't done, it is very simple. Bring it to the table. So this one is lacking. The beauty about him, he's a very good listener. He likes advice. He will take it up. Akulira eby'emirimu mu ggye ly'omu bbanga Major General James Birungi ategeezezza nga bannayuganda bwe balina okusiima eddembe ne demokurasiya abukadde mu ggwanga. Two coup d'etats in our country here. Now I want you to compare this with 38 years of existence of NRA, NRM, where we have had 5 years of peaceful elections. 5 years of peaceful elections. Rose Tumusiime nga mubaka omukyalo ow'entebe akalaatidde abavubuka okwewala okukozesa obubi internet. The youth are saying we need to pack our bags and go. We are not going anywhere. We are still around. Emirembe tukuume obuntu bulamu. WhatsApp, you are going out of context. Abavubuka muvuma abantu abakulu. Ekyo si kiyina mu nsonyi. Asante Raisi. Asante.